Noyogera kabotongo mungi. Gwe sijja gamba bantu wano. Nkwandiza ku mukutu gwaffe guno gwa SML News nga bulijjo oli otya n'omunnaffe atulaba era atugobera webale emirimu gy'okola mwebale kugoberera bifa mu ggwanga lyaffe nadaffe bannaffe abali ebweru ensi nnyingi ddala wano YouTube zeetulaga nti zemusinziramu okutulaba n'ensi zesiwulirangako zembasubira nti oba oliawo gye muli mutugoberera nsanga YouTube eraze nti nedda nabo gye bali kale mwebale kugoberera bannaffe abali ku kyeyo mu United Kingdom tubayozaza okufuna Ssaabaminisita omujja Sitama mwamututte kaguddeyo mujja kwongera okunyumiza neetaaga omuntu ali e Bungereza anyumizeeko enkola y'abasajja bano ojaga nti bisome ku mukutu bwe mbisoma sibitegeera nnyo Ssaabaminisita abalekulira buli kiseera mu bbanga ttono nti onaagenze kiki ekizibu nyeetaaga omuntu akinyonyola nga nkitegeera ddala muri bwe kiti what is the issue kulekulira buli Sitama yagenda akaaba ayagala nga akaaba I'm going to do the most important job of my life look at my wife and my children it cannot be the most important when you also took this of leading a country naye tubayozayoza nalabye kati kiki kyotamanyi ku bintu by'Obungereza ekiriyo kigenda mu maaso advanced democracy kati olw'okuba you are used to dictatorship kati ebintu bikutawanya okutegeera advanced democracy prime minister ali mu office ebirowoozo bye tebikwatagana na situation eriwo n'akugamba I cannot go ahead to be your leader nga byenzikiririzaamu abantu si bye baagala let me step aside demokrasi yerida okumatiza bano bakulembera baagale kyayagala ne bagamba oli mukyamu naye nakkiriza n'agamba kyayika nze mukyamu let me step aside but it cannot be the same problem over and over gundi mukaaga you are used ku bano byabufuzi abataswala omanyi abantu abakakyuka basaba prime minister b'Ubungereza abakakyuka in a short time and they don't match with the situation. Is the problem with the prime ministers or the voters and there are no voters anti kyenkugamba gwe oba n'ebibyo mu mutwe for example UK yagenda mu kalulu ka referendum nga kalimu ekibuuzo can we join the European Union or not ne bakuba akalulu ne bagamba tetugenda mu abo ba Yugoslavia naffe twegatte ne bannankanyi babosiniya tekisoboka ne bakigaana kati the then prime minister n'agamba nze ebirowoozo byange ne byenzikiririzaamu bibadde bigenda kukola bulungi nga tuli mu European Union therefore okubanga abataka bagaanye sirina bwensigala mu ofiisi eno mba mala biseera bya bwerere n'agirekawo kisoboka mubawagira gwekisoboka mubawagira anti ndikugwa abadde yeewuunya but it cannot be anti-ekizibu kyange that is a level of political why can't this prime minister accept nti kyenjagala lisi kyebaagala for the sake of it kangende n'ekyalo because that's democracy bano be bangi kangende nabo anti abamala biseera bya bwereere because ebigenda mu maaso tabikkiririzaamu. It cannot then be democracy. Because democracy is about compromise. Nti kino kyemwagala nze sikyagala kale kangende n'ekyammwe. It's not about compromise. Your definition yiyo era mpya nnyo. Era basikola bagenda kukuba. Basikola kabajje ku mukutu. Olabe bakulolinga. Compromise where? Compromise kitegeeza. Democracy is give and take. Not there are times you give in for the sake of the majority. Nedda seven. Tukola interpretation ya Kifirika. So kitegeeza bajja tebamanyi kye bagenda kukola. Ojja tomanyi nti kino kyenzigiza. Bw'otuuka mu office n'olabanga by'okkiririzaamu tebisobola ttambula.
You step aside. Tumalira obudde. Ono nalekula emyezi kati lino ne yazze dakiika. Muwe ayinza okutamala mwaka. Kitegeeza ensi yakula. Ensi yakula. Kati gwe being an African man from Kaliro olabanga bali abasiru. But you need 300 years okutuuka awo. You need 300 years Uganda okutuuka awo nti a president can step aside eggwanga ne lisigala nga litambula nga telinyenyeza namu. Twetaaga myaka 3. So Bigiro oyagala kunga nti bano kye bakola gwokiwagira oba owulira bulizi because nkusuubira nti oli bw'alekulira you must read ensonga lwaki yalekulire gwe aba bulijjo bayinza but you must know era okolenga politician you make an analysis of ensonga zeyalekuliddeko zaadde zigwa ku ddala wabataka oba lulwe manyi nti osobola okuba nga nze muyagala oba esaagala nga bantu babiyagala katugeze ng'ebusoga mwayagala kyabazinga aliko you understand nga nze sigwe njagala but I've been forced okugenda n'aliwo manyi nti budde busoga nsenguse anti kakati ndekulidde sikyali musoga ensonga example gy'oleese enfu omuntu gwoyo office gyogezaako tekubwako kalulu abataka tebagyenyigira mugisalawo erina omutendera gwayo gw'omanyi obulungi era eyo discussion ya lunaku lulala kati eno mu politics mu nsi ezaakula omukulembeze alina kubeera kisooka alina kubeera purified era ne mu America Trump yabikyusizaawo n'aleetayo elementi z'ekifirika is a white man but with African mentality. Donald Trump is my man namuwagira yansibya n'okunsibya naye yaleetamuko ebyekifirika but nze nasibwa nga tunoonyeza Trump akalulu wano mu Uganda obadde opita wakusaaga naye Bigirwa ebintu ebyolusi byoleeta kati wano mu Uganda yalonda Trump nagenda kunoonya akalulu awali abalonzi ku American Embassy ate babeera luddawo Bigirwa eri nga jja 2016 wagenda ku American Embassy mu Uganda okunoonya akalulu ne mbagamba mutuweere Trump akalulu abalonzi ba wano ng'okasaba mukitegedde era ne tukasaba bulungi era obubaka bwatuuka. You accessed the embassy? Of course you were apprehended. But the message reached. But you're not a voter in America. But I'm a campaigner. What did you know about Trump to go and convince others? Ife twakasaba. Era twatrendinga mu nsi yonna. Ng'ali akusiba. Jjajja. Ati jjajja bimukwata. Ati tomanyi Trump bwe yeesimbawo. Tugenda tufuna akawulire. Fe abaseketerezi abali enne Uganda. Tufuna akawulire nti Trump kajja. Jjajja ageze. Talina na kyemalira gwaleka ku lukalu lwa Afirika. Ko ffe tufunye owaffe. Omununuzi yazze. Tugenda tumusabira akalulu. Jjukira tugenda okusaba akalulu. Gavumenti y'Obama yeeriko yaba Democrats. Nasiba kambwe balwadde. Bigiro. Ojja kufiira bwerere. Kati n'ebitakukwata omwezi twagumala luzira. Kulwa Trump? Is he here where you are in prison because Kampala remand. Mwezi mulamba. Era awo twatandika okwesabira bbeiro. Size na bbeiro yange naligikulaze. Naye wandikira ku Trump akimanyi. Ko teyamanya nga bakusibira bwerere. Oba tobaana byakola. Imagine now that exercise. Now what did that exercise? One time I regain. One time. What did that exercise add on your political career? Anti kyenkugamba bwegenda ku line olabe tekamu African activists arrested at American Embassy. No, what is Uganda? Ujja kulaba. African activists. Oba Ugandan is arrested. Ugandans. Arrested. Now over at Trump. US Embassy. Chichindi oba toyina byakola. Oba tekamu Trump supporters arrested at the US Embassy. At American Embassy over Trump.
American Embassy in Uganda. Ebigiro ebintu byesitegeera over Trump. Ate kati byolategeera bitya? Tuwandiika byafaayo. Naawe oba owandiisa ebiwanvu ebyebuyende bikyakulemye okuwandiika ayiireka naawe oyinza nokanga maama nze. Two prominent Ugandan youth activists, Alan Chitonsa and Moses Bigirwa, were arrested outside the US Embassy in Kampala while staging a demonstration in support of the United States President Donald Trump. Ennaku z'omwezi 17 January 2021. Those detained are Bigirwa Moses, Alan Chitonsa, Kiza Hakim, Kayondo Juma, and Nsibuka Haruna escaped. Waliwo abaddu. Ate arrest ndala. Eyo ndala. Eyo ndala ya ku parliament. Wajja kufe. Kati ekiku sikitegeera. Ogenda mu nsindikagano ezitakukwatako. Ate zinkwatako zitya? Kati activity gitwakola ku embassy yayambala ni Chitonsa. Okukola ki? Ali Canada olwaleero. Yafuna n'obutuuze. Mukungu wa gavumenti e Canada. Era flying awo US Canada awo yafuulawo kagaali because of that. Kati lwaki Trump takumanyi? Ani yagaanye nti tamumanyi? Takumanyi ebi Trump takumanyi naawe ebigiro. Kati gwe bamanyi obamanyi? Takumanyi. Olwokuba sikikunyumirizangako. Nedda singa Trump akumanyi, singa embeera yeesukkako we tuli. Leka naawe Trump ye musajja asinga obugaggamu mu bakulembeze abali beesimbyewo mu America. Kati bw'abanga akumanyi ng'ofaanana nange. Trump tayinza kubanga akumanyi noba nga aba diaspora bakyakusondera school fees. Semesa yine natera okudda. Kati gwe gye ne mukakumanyi walidde kaki? Si mutayi wa mugagga? Tugudde draw. Walidde kaki? Si mutayi wa mugagga? Anti ye mukodo obukodo because an African. Ate mukodo atya? Sira kenalidde. Nakwata atya obuyinza nga mukodo? Ebyo bibiri tebikwatagana. Obuyinza, you have to be generous. You are generous on what you have. Maybe tayina. Nga lwaki? Mutayi w'omugagga? Sinza okuba tayina. Rampe kuza classified, ndi mu classified budget. Siri classified nze ndinze. Nze kutampa. Kankusabire. Ebigiro obonyeebonye nnyo kyamazima. Wali olwo nkusaasira by the mba sikuda naye obonyeebonye nnyo. Naye wali olwo mbanda banga. Or you need somebody to manage you. Even if you are going to do your politics, you need somebody to manage you. You. Ate how to manage you? Bulijjo nkibuusaamu. I have just remembered mbadde nze waliwo bayodda abantu. Bwanoonyiza Trump. I didn't know it was you because when Trump came first time, nze saamuwagira. Nali mpagira Hillary Clinton. Nze namuwagira 10 ku 10. N'omufunamu ki? Okufunamu kulala naye okuwagira twawagira. Ekyokufunamu kirala. Was your support relevant in this exercise? Was relevant. Kubanga American Embassy yafuna obubaka nti ebintu bitabuse. Tetufa abakuba akalulu. Ani yali akalulu wako? Trump. Tuyinza okugamba nti twalina relevance. So olowooza ni mu kulya akalulu mulimu support yo? 100%. Kati ndabira lwaki obugagga obusuubira mu borobu ya Mongo oba osuubira ne wa Trump. Anyway, sabbiiti eno agenda ogimaliriza nga tuwerekedde General Moses Ali. Omusajja munnabyabufuzi basatu be baakamwogerako ebigambo byenewuunyizza. Waliwo omusajja yayogedde mu muzikiti Code Kampala nti Moses Ali yadde musajja wanjawulo nnyo mu kusinza eddiini ey'Obusiraamu. Naga nti era ennaku ntono
myezi mitono omwaka oguwedde yagenda gyali nabaga nti nze ntandise okugonda ngenda ngenya okugenya kuno kwennimu mumbuulire obusiraamu bulambika butya engabana y'ebyobugagga bwange. Omusajja gani twewuunya omusajja alina balooya nga naye looya ali mu gavumenti kubanga era akyasofaayo okwagala okulaba nti ebyobugagga bwe bigabanyizibwamu ng'obusiraamu bwe bulagira. General Moses Ali. There is something special about these Moses names. If they are not too good, they are cantankerous. General Moses Ali. Omulangira Nakibinge n'aga nti omusajja ono abadde wa kisa ekitagambika era obusiraamu bufiiriddwa empagi luwaga ddiini yaabwe. Oli amuwaana akwagala busiraamu, ono yamuwaanye akuba wa kisa. Kaguta Museveni n'awaana Moses Ali nga peacemaker. Omusajja aleeta emirembe, omusajja agala enkulaakulana. Kyokka mukyala Mpanga, the late Joyce Mpanga, yali awandiika akatabo ke yagamba nti sorry she is not a boy. Kitaawe yennyamira lwaki baali tebazadde mwana mulenzi, bazadde muwala. Yani Moses Ali yagenda gyali Joyce Mpanga wa Moses Ali ng'amusaba bbaluwa emukkiriza okufuna ssente za Kenya mu Bank of Uganda, then agenda ajjanjabye bba Mpanga, Leti Mpanga. Moses Ali olusooka namugamba nti sooka otwale omulwadde e Nairobi omala omujjanjaba oleete ebbiiru zonna wano tulabe bwe zifa nti oketukkiriza okuwanyisa ensimbi okufuna. Then okuwanyisa ensimbi za Uganda dola n'endala kyali kimenya mateeka. Walinanga okusaba Minisita wa Finance okukkiriza to exchange. Obudola bwe tufuna buno obwaka n'ogenda tekyali bwe kityo. So omukyala n'agenda bwe yadda n'aleeta bbiiru. Joyce Mpanga agamba Moses Ali yamusanga mu ntebe nga Minister of Finance. Yakwata bukwasa empapula zaamuwadde n'abiyuzaayiza n'abisuula ku kasasiro ng'akulaga nti talaba ku muntu alina mutima mubi yagwa Moses Ali. Akawunti zino ennya ez'abantu zannemeseza okutegeera Moses Ali bwe yali. Kyokka yali muyeekera. Kati omuntu yali omuyeekera. Beti Nambozi yalatuga nti omusajja yagezaako n'okwagala okuwamba asale West Nile ku Uganda. Era abadde ne baganda b'e Congo, e South Sudan, awo nga yafugawo tolina bw'omuyita. Aga nti oba oliawo kyekyamuleeta okukola endagaano ne Mwai Museveni nga bamutya. Akawunti za Moses Ali tezikwatagana. Bintu bibiri. Beti Nambozi yadde yeewuunya Moses Ali endagaano gye yakola mukuumye ne Museveni nga nti ye yokka Museveni gy'akoze n'atagimenya. Bwe Moses Ali nga general kati bana embooza General Moses Bigirwa kubiva ku General Moses Ali, character of the two people ekula nti erinnya lya Moses bwe ogenda otuteeka ku mwana wo weetegereze. So which type of Moses do you want? Moses in the Bible, Moses the Ali, Moses the Bigirwa? Because the name has shown that if the person is not too good, they are too cantankerous. Saiboni. Onyonyola ebintu. Nsobola n'okunsobera. Kakati ekisooka mbadde eno nerabidde okujjukiza abantu bange okugenda ku Coco Closet bafuna obugoye bw'abaana. Coco Closet? Yes. Egamba ng'abakyala, naddala abakyala. Mugende mugulire abaana bammwe obugoye, abaana banyirire. Tuli almost mu mwaka tugenda mu 3/4 tunaatera okugumalako. Abaana banyirire bashanane bulungi nnyo. Coco Closet e Nabugabo Street, edduuka namba 11, ojja kuba ofuna obuweereza obwo. Kakati omuntu bw'afa nga General Moses Ali bwe yafudde,
waliwo abantu abagibwako adiithi mu kumwogerako. Simon bw'afa abantu bangi boogera naye waliwo ebigambo ebyenkizo ebiyitamu bye tujjamu ebirungi n'ebibi. Ebirungi n'ebibi. Kati General Moses Ali bino banambozi bye byayogedde bakoopye byaffe kwaffe tubadde twogera okuva ku Mande tuli ku ekyo okitegedde. Moses Ali biki era yebyo line gitubaddemu endagaano gy'abadde nayo nejjajja abadde agibwa ekitiibwa kati nabyo babuukidde kuba paalamenti ekyalina mawulire gali awo gakola makulu. Naye kati tugenda ku bikusika ebyenjawulo the inside out okitegedde. Kati mu kwetooloola kw'abakungubazi bonna tumaliriza twekizamininga obubaka obw'okusaasira obwa jjajja kubanga baludde bonna mu kisaawe ky'ebyobufuzi almost emyaka gye gimu beesingaganako katono. Omulala abadde boosi wa munne, bonna babiisanako ne Idi Amin. ebyo bye bafaanaganya binziriremu bulungi byagadde nti ekisooka bonna basajja bakulu mu myaka basingaganako katono. Ekisaawe bakibaddemu ekyebyobufuzi almost 50 years and above bonna. Omulala abadde boosi wa munne, nakyo kikulu okitegeera. Banganga Amin bonna babiisanako ne Idi Amin, nakyo kikulu. Era ekyokutaano enzimba yaabwe foundation y'ebyobufuzi bwabwe yakiyeekera yefaanagana. Kakati ekyo kifuula obubaka bwa jjajja ebyo byonna byenjogedde bwabijjeeyo, ezo elementi zonna yazijjeeyo mu budakiika obutono bwe yayogedde. Kati ne busupasidinga emboozi ezizzeeko zonna ziba tezirina makulu. Era ebyomu paalamenti wali wabirabye byakwogera luzungu, abamanyi n'abatamanyi olw'okuba afunye eddakiika 3 bayogedde. Kakati General Moses Ali musajja mulwanyi, tosobola mubuusabuusa mu basajja abalwanyi abagugume. Era njagala ojjukire Simon, abantu bonna abaapinga Idi Amin si bangu, abakyali abalamu si bangu. Abaapinga Idi Amin ku level yatonizaga nti Museveni yapinga Idi Amin. Nze mukulaba okwange Museveni yadduka buddusi, yadduka Idi Amin. Moses Ali yamupinga kuba yasigalawo n'amulwanyisiza wano. Museveni yadduka buddusi, yayogedde ye kennyini. Olutalo omuddusi oli okudduka kitegeezera akupinga takukkiririzaamu. Kuba jjajja akugambye nti yali asola Kireka akola walinga boss, yali akola mu State House intelligence mu research officer. Kwegamba yatidde buti tugamba nti CMI y'ebiseera ebyo yali mu CMI y'ebiseera yagitidde buti okiwulidde asabika basement y'ebiseera ebyo. Naye be baali bakola ki? Bagenda omuga nti owaayo olagawa eri ekintu kyayiise dda yali akedde nnyo ekintu kyayiise dda nti kakati bw'atuuza meeting enkeera waalu etandika obuyeekera, etandika fronasa, kiba kitegeeza ki? Nti Amin kye yali agoba ne jjajja kye yali agoba at the same time. Nalaba ngo amusooseeyo busoosi naye abadde amumanyi teyamuwa na mukisaga nti atufugeko tulabe obubi bwe. Yamutandikira wa wandi 25 yadduka 27. Kiringa omusajja omukulu okufa ku kyalo naye nga mukazi we tubadde tumukwana fembi, nze ne Simon tubadde tukwana. Example yange mu byokwana nje kidde wandinzigyemu ndese kyakulabirako. Tubadde tukwana kati oli yafudde, ngenda okulaba gwoguze kofini, ngenda okulaba oteeseteese awo ne mulumbe bakukozeeko
bakugabudde mu ngabule y'enjawulo namwandu yeetalira ku ggwe manya bumanya nti Simon yansooseeyo okunyweza ekintu okitegedde kubanga tubadde tugoba ddiiru etya emu wadde ekyo Museveni takijjayo bulungi yalaganga nti obusungu yabufunira nga omuntu omubi abafuze asabika tayagala kubuusa bantu si musiru kakati ekyo kitegeeza nti baali bagoba ddiiru y'emu that is twogera ku 1971 nga jjajja yalina presidential ambitions azifuna atya azifuna ali wali mu state research yefuula mu baali bakola kunoonyereza kumbe ba intelligence bobo tebamutuukangako ne bakwata abasibe ne babalajanya ne basalako amatu biki nga abirimu abiraba bulungi bani abasalako ate aba intelligence bakola mulimu ki aba intelligence akusalako olugalo naga weongeya otawongeya n'ogaana olwokubiri ne balutemako otawongeya n'olaja nabiki n'okutu ne bakukima naga kuno okutuga kwewanisa kuno naakusalako weongeya si mu Uganda muno wano ate biriwo bino ate gwali okwatiddwako ate gwe wakakwatibwa emirundi 44 kiki otalina engalo ziizino amatu gaaga 44 times sina mugongo ate otuuziza sina liiso oliraba liirino fu okitegedde obukongovule bubuno mbuwanise otawongeya tulina mugongo omugongo bagupasula kati otudde mulimu byuma anti nkugambye omugongo bagukola ki bagupasula kati guloko obadde kukaweweevu limukulooza nti ebintu biki oga ntolina mugongo wakawasa wano embaga kati ate omugongo kati kitegeeza ki atalina mugongo wasa wali oyingiddeko mu kizimbe ng'okuva ku ground floor okutuuka ku third floor waggulu maziga meerere wali okiyingiddemuko tokiyingiranga maziga ngatono kati emirimu gya intelligence gireke mizibu kumakya mbadde nkolako exercise ne basajja bange makindi ekizungu eyo nebabaawo kamuzeyi ke bayisaawo nga kalina omugalagala waako akakwatiridde yakaddusaddusaamu kalinga katakyalaba kati oli akamanyi n'agamba oyo mumuleke azibe ku maaso Katonda yamutusasulira bulungi teyali mwangu gomanyi be yatta okitegedde gutomanyi nsi bwetambula ekiro n'emisana okiwulidde kakati jjajja ali mu state research n'atandikirawo okimuteeka nti be baali bakuba abantu basalako amatu ate kati gavumenti yobbo tebaani abagitambula gavumenti yonna etambulira ku intelligence kyova olaba esente intelligence zekozesa zibeera classified tezimanyiribwa mu muwendo kati intelligence eyinza okusindika wano agenti waayo wano mu kantu wetuli wano wetuli okitegedde tushutinga ali awo alya bibala kakati va kulya ebibala asooka kupangisaawo ruumu esingawo amaanyi gyapangisa wano aze kubega muntu ogu oba babiri esingawo amaanyi oba ya mitwalo 4 gyafuna n'agisasula ewiiki ko management ya woteeri ebuilding confidence muye nti binywera kati nakkirira eno ebibala bwalya ebyokulya ebisingawo ebbeeyi byakola ki byalya okiwulidde ne kamera zennyini nga ali nazo baba tebakyasobola mudawutinga kati agatheringa information nga bwaba akoze eki bayinza n'okudiployinga omuntu ng'ali ku kamera yes nga yakwata kituufu nnyo ne kati ate eyo leeya ndala ne waliwo leeya ate eri gye nkugamba emalayo kyenva nkugambye nti sente za intelligence tezibaako mbalirira tuli ku Moses Ali Moses Ali so Moses Ali yazimba kapasi bwe yayingira gavumenti ya Idi Amin of course bw'otunuulira Idi Amin n'otunuulira Moses Ali omanya nti ono muganda w'ono
bava mu structures ezimu ezimu kirabika they are neurotic. Kakati mweyo embeera bwe baalemagana ye Amin Moses Ali yali azimba nga jjajja era ekyo kyasinga okumwagaza jjajja yali azimbye yali alabadde koko nejja erirye kwegamba n'amanya nti ye yamanya nti obuyinza kyeki ng'olina force n'azimba eyiye mweyo embeera siba tukitwala tukitegula tukigusa nga n'abakyogera tomanyi gye basula tomanyi gye bavuba tomanyi kye baliko boogera bwogezi tukitwala naye command and control kirina okugguka naye nga naye Kalukero Swan teyabaddeyo okiwulidde kakati ye Moses Ali tali kweyolevu kakati ne jjajja bw'atyo bonna baazimba obusobozi ng'obusobozi obulina kuba bubwo kati bw'okwata gavumenti obwo obusobozi obubwo bwe bufuuka gavumenti n'ogaziwa kakati mwami Ali ekyo kintu yakitegeera bulungi nnyo kati jjajja wamuwera respect weewano correspondence ne collaboration ne Gaddafi mu myaka gy'ekinaana yasinga omuwera respect kubanga bw'otunuulira enkiiko zonna ne pulaani zonna General Museveni yalinga agenda ewa Gaddafi okugira ng'asangayo Moses Ali wali awo bakasula ku woteeri ewiikisi 3 bapanga kintu kitegeeza teyali wa bulijjo mukitegedde yalina kyayagala yakinnewunyisa okwanga yamala n'akiziika naye yali alina kyayagala nagona nagguka afudde takijje no struggle olina wootuuka n'olaba kisooka yabalamu yabala jjajja Moses Ali yabala jjajja n'amanya nti kano akasajja katusinze okubala ffenna kubanga ekisooka jjajja yakyasoose okusuuza Gaddafi obuyambi nga si musiraamu bo baali bazimba kya busiraamu kubaali basabira obuyambi yakyasooza omusuuza obuyambi obutambuza olutalo nga si musiraamu abasigadde bonna era bawulira ba Ali batambulizangayo obubaka bwa busiraamu yamba omusiraamu waffe agguke kakati ye yeewuunyo obuyaaye bwa jjajja atuuka atya ku Gaddafi nga si mutabuliiki mbadde manyi nti oga nti yamusangangayo nga Moses Ali yategese nga naye apanga foosi ye naye ng'etambuza sijui West Nile Rescue Front nga naye epanga naye nga contact esinga amaanyi ku lukalu lwa Africa era yali ya Gaddafi mu kiseera ekyo Moses Ali yamanya Gaddafi yali munne nga jjajja tanamumanya n'alabika yamumanyira mu bya Idi Amin ebyo mwe yamumanyira n'amunyweza okiwulidde kati nga tasobola butamuwa respect mu mbeera eyo kakati n'agenda mukozesa endagaano semalagaano Kanso Kayondo yagikola yafa n'okufa yali muna DP balooya wana bakutiisatiisa temulimu makulu baagaana baagitya bano bannankayono Profesa ani ono Sempeebo abo waliwo ono wa Ebonies Katende Kanso Katende siniya bonna bali mu kunywa whisky endagaano enkakali baazitya Kayondo n'agituulamu sebo endagaano eyo jjajja agiwadde ekitiibwa nakati ekyatambula kuba erimu ne continuity kubanga endagaano tugyogeddeko nkuwadde kopi yaayo muki endagaano ya Moses Ali eringa ya Nobert Mao zaatulema okulaba tuleeta ya Nobert Mao etagala etagala ate gyakayaniramu ne wali gwe Moses Ali wamulabako ng'akaayana n'ebyendagaano ffe ye teyabyogera nga tabyogerako nga takaayana kubanga ali ku shuwa ddiiru ng'akimanya ekikye kirikiriya
okiwulidde nkiraba kakati mweyo embeera njagala okutegeeza mu comments zaabo naaba mwogeddeko amuyise omusajja ow'ekisa amuyise omusajja ow'ettima nga Nambooze amuyise omusiraamu omulungi ani gokkaanya naye gwa nti kituufu abadde kino jjajja yagambye musajja wa kisa manya musajja mulwanyi peacemaker bonna batuufu ekisooka tebayinza kukubala mu ba freedom fighter ba peacemaker nga tolina bose ate kisoboka kitya freedom fighter nga tolinyangako ku mulambo bonna batuufu oyinza okubeera jeno nga tobuukanga ku mirambo nga totanga ku mirambo lwaki tokyusa ogaye tokyusa ng'ogyeko obwajjeno bw'ennaku zino obuduuluuse kuba buduuluuse ate butya buduuluuse butya anti imwe nimo mu oli abeera jeno nga ne byekinamagye tabimanyi bulungi nnyo okiwulidde naye nga jeno nga muliraano wange oli yensula so nze namuliraano jeno talina kyamanye bwebasatu gikuba obukubi bwati nga ntifunga alagitegeera bulungi kakati sebo mwe muduluusiza ekintu naye bajeno tuba tulabye ebintu bingi kyova olaba mbadde njogera ku bigambo wano ng'ogamba ate kiba kikola ddi you man are you serious because you are not a jeno ogitegedde I think I'm a general mugongo we because I am not. Why should I be a general? Ngenda kwekalakaza ku embassy ya America. Kujjako Trump. Anti tomanyi impact ya. Wogera Trump nga tamanyi. Anti tomanyi impact. Tomanyi bazimba batya international revolutionary networks. Ozimanyi because you are not a revolutionarist. Maliriza Moses Ali. Your thoughts. So bonna bamwogeddeko batuufu mu ngeri yaabwe. Tosobola kubeera mu bulamu bw'ensi eno. Tulaba nti Simon naye weeyita mulungi naye mulimu abagamba akasajja ako kambwa be basinga obungi bali kuno bangi nnyo olusi bate bakutegedde naye nga twatuuse ku mukazi wo ajja kugamba sifunanga musajja mulungi nga Simon okiwulidde naye nga bwe tulaba oli kasajja kambwa ensi bwetyo yamakoona Yesu yagamba bw'ati ati gye muli bampitaani buntu basatu abayigirizwa bayibuli totagisoma kuba nti bakuyita omuyigirizwa ani bamuyita omwana wa Katonda ani bakuyita omulokozi n'abakigenda babuuza nti bali bwe bampita naye mmwe mumpitaani naye njala kubuuza naye akasajja kambwa naye ggwe kati bigirwa ompitaani Simon Muyanga Lutaaya. We are speaking about character. The name and the character. If you have to summarize me up, nkumanyinga Simon Muyanga Lutaaya. Ebisigadde nabirekera duniya ekole ki? Ekulamule. Sibinaako buki obudagizibwa. Bisala ne duniya gw'omanyi. So ogenda okuziika General Moses Ali? Sigenda muziika. Kisooka siina transport ge mazima. Atuuka Arua mu kiseera kino. Kyekkalakaza kwembase. Trump yali mugambe kubanga ogenda okuziikayo wakati neetaaga miliyoni nga 3. West Nile amafuta onywakamu kitundu n'eggaali yange. Gaali ki? Eggaali buli afande yageze n'eggaali ye. Oba tokimanyi? Gomanye evako neva nali eribeera mu lumbe lw'abajenero. Otuuka otya? Kali kambuuze. Eggaali yange eri kamulina ogikima yonna neyiwako. Kati bw'ofuna miliyoni 3 osobola okugenda n'obwo obusajja bwo. Ate busajja bwange butya? Ogenda n'obwo obusajja. Ate butya lwaki obuyita obusajja obamanyi? Wali oba interface nzeeko. Mbulaba wajjanga nabo olinga tukyutinga oluvannyuma. Mbulaba. Ojja buddugaza. First of all, I don't know you selected. Very black people. You say, Ejerio, bali mega 15. Simon, bali nani? Wajjanga nabo wali kugundi.
lwaki obayite nga bwonna 10? buddugaza bigalubindi bya bbulaaka bo bwennyini bwa bbulaaka nemutalekako bigalubindi tebwetagisa biseera bya lutalo buwanvu ye tebwogera bukakanyala sibutegeera naye ndowooza amagye gakulabula nti buno butulumbawo buno tojja bukwata tokyali nabo you are free now. ate sikyali nabo ntya kati nkugambe bwe mba naaziika kati ezo protocols zonna zirina okubeerawo banaye tebudda nomala obutwa tebudda ate tebala kiti bakomawo I can defend them. General atuze kana butuka n'obwo obuntu bwo ate kakati anti kati okuziika kwaba general je naafudde kati ze ntuuke nga civilian ndi musiru iya ebigirwa did you muno mwozungidde nnyo mu byobufuzi did you ever interface with Moses Sali? No, you didn't. ye muntu yekka nakoma okumusisinkana nga tuziika Haji Ssebaggala. Wamusisinkanako physically? Okumulaba nti wuuyo awo atudde awo tetwayogera era afudde ye muntu afudde nga tetwogerangako. Yaziika Ssebaggala nemba ewuunye nga yamuziika ne Haji Kirunda kiva ejjinja abantu be bakola ki bombi abo be bakiikirira jjajja. Observing him from a distance waliwo ekintu kyoyinza oga nti okimwegombako? Teka naawe bingi ebyo. Ekisooka capacity to command a sub-region for almost 40 years. Okiyita kyangu nga West Nile agiina yafuga waawo yo West Nile abadde agirina. Yes, ekyo si kya bulijjo, si buli muntu nti akisobola. Ekyokubiri obukakamu mu gavumenti afudde talina sikando neegi n'emu. Obukakamu ng'ali mu gavumenti yabujjawa? Abantu wano bamuleeta mu gavumenti ddakiika 2 ng'avulubanya ebyokulya. Okitegedde? Mu ddakiika 2 nga bimusobedde. Banandutu bali luzira wa ddakiika ezi. Bani Anita Monge basi sawa yonewoominga wa ddakiika 2 but obukakamu obwo tolina kubwandareetinga. Bwetaaga obukozesa nga sitadde. Ekyokusatu omusiimye capacity to command a region, sub-region, n'omusiima olwa resilience to survive through government scandal free. Talina sikando n'emu. Kakati ne family ku family level era tumanyi family anti kakati mu butajimanya family ye mu butamanya tumanyi na fanta ye gemaanyi ge olw'ensonga tulabye abaana b'abakulu wano abaagala okulinnya abantu ku mitwe mwe bali mu field ti mutabanyi wani ogwo mutanyi wa gindi ogwo murugeho oyo mutanyi wa mukulu mbuye mutanyi wa mukulu ali awo takoonekako omuti. Ebintu bibiri ninjagadde okujjukiza tunaatera okumaliriza. Nze ndi munnamawulire professional journalist. Baga nti ffe tulina sensi 6 mulina 5 ab'amawulire. Yes. Ate balooya balina mmeka? Tobalaba looya ng'olese munnamawulire. Ffe tulina capacity soma mu lawyer byasomye ne tuwandiika ne tureporting ekyo ekisuka ku lawyer kye yaleese. So all journalists have a 6th sense. Era gwe kyekikuzibu wali okuntegeera ombalira ku senses ze 5. Hearing, smelling, feeling. Tuvaawo nenzira ku ndala gy'otayina. Buli lwenjikosa okwaba ne byenkuwolesa onjevuna nensirika kubanga mba mmanyi nti kati oli mu 5 nze ndi ku 6 ndese. Kana muno waliwo kyenjagadde okuzuula nkikuwe abantu bonna abawambye gavumenti
asooka gyekwekamu Mm. katandikire ku jjajja Kinyoga yali mu state research munda mu gavumenti n'abeera nabaawo n'aba studyinga yapanga ali munda. Moses Ali agenda okukaala okuvuganya gavumenti ya Amin yasooka kubeera munda ne bafuna obutakkanya ng'afulumye kugereza ani olwo yatwala obuyinza. Ruto gavumenti agibaddemu ng'atandikire no wansi bw'atyo n'afuluma ne Uhuru we yafuluma. Bandi Tanzania omukyalo oyo kabiina ali munda kabiina akali mu buyinza kyama kya mapinduzi yawunzise president gwe munnabyafuzi yekka alowooza nti osobola okujja ku gavumenti ng'ova Budoola Buyende n'osula e Makindi kifo kyoyisa bakita Luvunya Luwafu olowooza nti okuva Luwafu osibira Nakasero oba Ntebe. Only the person who is naive would believe you. Yes, to a less extent oli mutuufu. When you said to a less extent, I mean I say muli makulu because you said a less extent. To a less extent oli mutuufu. References nyingi nnyo ez'abakuta obuyinza nga bavudde munda oba nga babuliraanye. Okay? Kituufu nnyo. Ne references era weeziri nga waliwo abakiyiye ne bakikwata nga bavudde wabweru. A case in point, Donald Trump yakikwata ava mu social life nga talina mukwano gwe wa byabufuzi n'omu. Ye najja n'ateekawo ekibuli ab'ebyobufuzi n'abamenya bonna abamenyaamenya. Yasooka n'amenyaamenya Republican nga ne ba Bush mwebali ba former president n'abajjako kaadi bonna Baswaziniga yabamenyaamenya. Najja n'akwata eki era yatuuka ku mukazi we gw'obadde ogamba Hillary Clinton yamenya mu jjenje ekkalu n'akikwata. Okyegedde tabangako kansala nti yali Vietnam kuba America mu kiseera ekyo fakita ya Vietnam yali ekyalimu. Ba John McCain abo bonna yabakuba n'abayisa bubi nnyo. Okiwulidde kakati ssebo reference we ziri nnyo. So mu references olinze ya Donald Trump. Nkuwadde ebintu bisoboka kati ate enkwata y'obuyinza bwana Simon teba ya fact emu. Situation eriwo mu kiseera ekyo edetermininga enkwata y'obuyinza. Situation kyeri mu Uganda wetaaga okugidefininga n'ogitegeera bulungi. Era moment ya power transfer eneebeererawo, moment ya transition political situation eneeba ki. Oyinza okundaba nga Kadoonya saawa zino ogenda okulaba ondaba ku TV nga nangirira. Yona kati nzaaliko buli muntu waali abeere mukakkamu abamawulire temukkirizibwa kwogera byemutanaba kutegeera bulungi ebya samwasamwa naddala ku gavumenti muyimiriziddwa mbagirawo paka nga tubayise ffe baani aba gavumenti empya. Sikulimba Kyamukisa mbi nnyo nti wafuna mukisa gw'omutuukako. Would you qualify Moses Ali as a statesman? Enzanya gy'azannyemu abaddeko yo level. Enzanya gy'abadde azannya abaddeko yo level. Tosobola mu disputinga. Kubanga ne ku myaka gye gyokka n'agamba nti nzeeyo okusoma amateeka. Si bwe yafiiridde wali mu ofiisi nga mujjudde instruments nnyingi nnyo. Yagenda n'asoma obwa puliida ku myaka mingi. Nga n'obulwadde mulwadde. Bakyala n'agijjayo. N'alemera mu ofiisi. Baasindikiza musindikizo nti ofiisi kite. Adajjamu yenna ng'akujira bwana naye ng'atambuliramu. Ate wali yamusindiikiriza. Jjajja yakyusa bukyusa kiki? Kifo n'awa mutabanyi we. Of course ekintu ekyakkiriziganyako obulungi. Bagamba nti balina internal meeting munda kweyo ensonga. Naye endagaano ya jjajja era eba ekyatambula ekyali valid. What next for West Nile?
West Nile yavuddewo avuddewo kituufu abadde komanda w'ekitundu ekyo munene kubanga ate okutuuka okulonda omuntu wakinyinya mutu atasobola nakwogera n'akola gwa nomination kuddamu nti kumulangira nga kulayira. There must be something. Simanyi oba wakizudde or you try to find out what could be the reason. Lwaki abantu badde bamwaga to that extent? Anti enzimba ate abantu b'omumambuka si bayungwe nga ffe abeeno mu bantu gurupu. Abantu b'omumambuka bo bakimanyi nti bonna tebasobola kutuuka ku herem ya power. Wabaawo munnaffe atusooloobyemu ng'agenda e Kampala ne bamuwuliriza tuwooye amaanyi. Position ya North kivula basobola okubeera n'omubaka emyaka 2. Position ya North bagamba mwana waffe kikati alina obusobozi okuteesa n'abasajja bali nti ye gundi oba tomukoonako. Kuba bamanyi power kye kitegeeza baali bagibaddemuko. Regioni zonna z'olaba ezikola ogw'okwevuma politics of komanyoko tebabeerangako mu buyinza. So Moses Sale n'okufuna amaanyi ago bantu be baazimba ne bamuyita oba ye yakizimba? Kitandika na mukulembeze okizimba naye ne kigwa mu characteristics y'abantu nga bategeera. Kati nze Busoga nali nzimbye project y'amaanyi nnyo. Okiwulidde? Abasoga ne balema okutegeera including you. Ne mulemu okutegeera naye nga nze ogwange nali ngukoze ogw'entandikwa ng'ogwe mu gwa kutegeera butegeezi ne kigaana. Kati tuli buli kila muntu kwa namuna yake. Nange nagaana okutegeera. Ate kati wakitegeera? Nategeera kiri ekyaffe kya ERP. N'okijoyininga? Kati mbanzijja n'okyusa. Ate ng'ojjokya. Lwe nayogera nti mirundi emeka gye nakwegayirira ng'ondabanga kadoonya. Golozeba Moses Sali tebaaliko bakadoonya. Buli kintu bazimba kizimba. Kati wali oyagala nze nzimbe singa walya nabi Moses Sali w'e Busoga nga ggwe naye nga notisi zo zeesigaye simanyi kyenzimba. Ate kakati wampa chansi nkunnyonnyole details. Nakubuuzanga nti kino kitegeeza ng'amba kimu kyokka. Gwe ng'ozala wa buzalayi. Nedda nakubuuza ng'ongamba. Sebo naliko naawe ne mu radio eya NBS n'ogamba Bigirwa Moses Abasoga basobola mukkiririzaamu logologo n'oyogera kabootongo mungi. Gwe sijja gamba bantu wano. Nze Simon Muyanga Lutaya.